Olugero lw'omusajja gwe bayita Laazaalo eyali omunaku ennyo n'omusajja omugagga ennyo bifeekeera mu Bayibuli. Olugero luno jalusanga mu kitabo kya Luka essula 16:19 mpaka ku 31. Olugero luno Mukama waffe Yesu yalugera naye n'atalunnyonnyola. Tugenda kubanga tuyiga ku lugero luno olw'omusajja omwavu ennyo gwe bayita Laazaalo na biki ebyatuukawo mu bulamu bwabwe. Yesu agamba nti waliwo omusajja omugagga ennyo eyayambalanga olugoye olw'effulungu olwa bafuta ennungi. Omugagga ono yabeeranga mu kwesiima n'okusanyuka buli lunaku. Bayibuli egamba era wabeerangayo n'omusajja omulala nga mwavu nnyo, erinnya lye bamuyita Laazaalo. Laazaalo Bayibuli egamba yalinga awummuse amawa. Yagalamizibwanga mu mulyango gw'ennyumba y'omugagga oyo. Omulyango gwe bategeeza ye geeti. Bayibuli Luzungu egamba bulungi nnyo geeti. Bayibuli egamba nga yeegomba okukkuta ebyagwanga okuva ku mmeeza y'omugagga. Bayibuli egamba era amabwa ge yalina embwa nazo zaagakombanga. Yali musajja munaku nnyo nga yeegomba okulya obukunkumuka obuva ku mmeeza y'omugagga. Naye mukwano gwange ng'abeera ku geeti nga n'embwa emikwano gye nga zijja ne zikomba amabwa ge musajja wattu. Yesu yongera n'asomesa nti munnaye lwali lumu once upon a time Laazaalo n'afa, n'asitulibwa bamalayika ne bamutwala mu kifuba kya Ibulayimu. Once upon a time lwali olwo n'olunaku lw'omugagga n'ono etuuka, omugagga naye Bayibuli egamba naye bw'atyo n'afa. Omugagga bwe yafa n'abeera mu bulumi obungi kubanga yali agenze emagombe, yali agenze mu Geyeena. Laazaalo bwe yafa yagenda mu kifuba kya Ibulayimu, naye omugagga bwe yafa yagenda mu Geyeena. Omugagga bwe yali mu Geyeena n'ayimusa amaaso ge n'alengera ewala ennyo nga waliyo Ibulayimu, ng'ate Ibulayimu alina mu kifuba kye Laazaalo. Omugagga n'aleekanira waggulu nti kitange Ibulayimu nsaasira, tuma Laazaalo annyike ensonda y'olunwe mu mazzi awozewoze olulimi lwange kubanga ndi mu bulumi bungi mu muliro guno. Ibulayimu n'agamba omugagga ono nti jjukira ggwe waweebwanga ebirungi nnaku zo, Laazaalo yaweebwa bibi naye kaakano asanyusibwa, ggwe olumwa. N'ayongera n'amugamba nti era ku ebyo wakati waffe waliwo oluwonko oluwanvu olwateekebwawo, abaagala okujja gye muli balemenga okuyinza era balemenga okuva eno okujja gye tuli. Ibulayimu n'annyonnyola omugagga ono, kinaye ne bwe nandyagadde okujja okukuyamba, wakati wange nammwe abali eyo mu Geyeena waliwo oluwonko oluwanvu olwateekebwawo, abali eno baleme okujja eyo n'abali eno baleme okubanga n'abali eyo baleme okusala okudda eno. Omugagga bwe yawulira nga tekisoboka kyava agamba Ibulayimu nti kale nkwegayiridde tuma Laazaalo mu nnyumba ya kitange kubanga nina baganda bange abalala 5 baleme okujja eno mu kifo kino owali obulumi. Ibulayimu n'amuddamu n'amugamba naye balina Musa ne bannabbi bawulire ng'abo. Omugagga n'agamba nedda kitange, naye omu ku bafu bw'aligenda gye bali nabo balyenenya. N'agamba Ibulayimu n'amuddamu n'amugamba nti bwe baba nga tebaawulira Musa ne bannabbi newankubadde omu ku bafu bw'alizuukira tebalimukkiriza. Olugero luno ne lukomaawo. Kiki kye tuyiga mu lugero luno ng'abaana ba Katonda? Yesu teyannyonnyola lugero luno naye luli self explanatory. Laazaalo yali musajja mwavu. Laazaalo yabeeranga ku geeti ya mugagga nga yeegomba n'obukunkumuka obuva ku mmeeza y'omugagga ono naye nga tabufuna. Embwa gye gyali mikwano gye nga yegimubeezabeeza nga talina na mikwano, ng'alinga ekyenyinyalwa tewali agaana kumusemberera. Embwa nga gye mikwano gy'alina gye gimubeererawo kubanga gyakombanga ku mabwa ge nga tewali yadde
ayinza n'okumuwa kadagala kakuteeka ku mabwa Laazaalo. Laazaalo yaliko ekikolimo ky'endwadde, naye Laazaalo ateeka okuba nga yali atambulira mu butuukirivu n'obutukufu ng'agondera amateeka ga Katonda, naye ng'aliko obusibe. Naye nga mu ggulu agenda aliko obusibe, tewali amwagala, musajja alabika nga atalina mugaso ku nsi, ali awo. Buli omu ndowooza agamba kale omusajja ono singa afa nawona obulumi, naye ng'okufa gyali gaali magoba okuba nga ayingira mu bulamu obw'okwesiima n'okuba nga asisinkana Ibulayimu. Omugagga yabeeranga mu nsi ng'alivinga obulamu bwe tuyita obwa lakizale life. Yayambalanga engoye, Bayibuli egamba olugoye olw'effulungu, z'engoye ezaali ziriko ebiseera ebyo, olugoye olw'effulungu olwa bafuta ennungi, kwegamba nga wakitiibwa nnyo buli waayita bamulamusa. Yalinga alina emmeeza ye ennungi kwalira ng'eringa pate, naye nga Laazaalo ali ku mulyango ku geeti tasobola kumuyamba, tasobola kumuwa kyakulya. Omugagga ono ateeka okuba nga yali tayamba, kubanga tosobola kubeera na musajja ng'alina amabwa gati ku geeti we yalinga oyita nga tosobola kumujjanjaba, tosobola kumuwa kakulya. Ateeka okuba nga teyali mugagga mulungi ono, ensonga lwaki yagenda mu Geyeena. Mukama tali against abantu abagagga, ne Bayibuli tugamba abagagga babeera abagagga mu bikolwa ebirungi. So teyayamba Laazaalo. Laazaalo yeegombanga bambi okulya ne kubukunkumuka obugudde ku mmeeza y'ono omugagga, ng'alaba wandibadde bumukolera naye nga tabufuna. Olw'okubanga musajja wattu yabiwakanga ku geeti, ebiwundu bye nga binyigibwa mbwa, musajja wattu bw'atyo yayingira mu bulamu bw'eggulu. Tuyika nti mukwano gwange obwavu obw'ensi eno, waliwo abantu abalina poliisi abagamba nti omwavu tagenda kuyingira ggulu. Laazaalo teyandiriyingidde, kubanga gamba obeera mwavu tosobola kukola bikola birungi, tosobola mbu kuyamba banaku ng'oli mwavu. Mukama yeebazibwe. Omukazi yalina eppeesa, bwe yawaayo eppeesa teyasinga bonna. Mukama yeebazibwe nnyo. Katonda waffe Katonda w'abaavu n'abagagga, and Yesu yagamba you always have the poor with you, kitegeeza abaavu bajja kubeerawo eno mu nsi. Naye standard ya Katonda era kyetuyiga kweno story nti no teriiko mwavu, teriiko mugagga. Buli muntu yenna olina ogimiitinga ku level Katonda wakutadde. Laazaalo yali musajja mwavu naye nga mu ggulu ayingira. Omugagga yalina buli kimu, ng'era balowooza ndowooza manyi kuno ku nsi tulina engeri gye tupimamu, bwe omuntu alina esente tugamba nti yali blessed n'eggulu ayingira. Laazaalo tulabanga omukolimira aliko ebikolimo ebingi, naye ate nga eggulu yaliyingira. Enkomekerero oyo egenda kuba etya? Ekyo kikulu nnyo mukwano gwange. Bano bonna bali ku nsi nga balivinga obulamu nga tebufaanagana, naye enkomekerero n'ebaawula. Laazaalo n'ayingira mu kwesiima okw'emirembe n'emirembe, omugagga n'agenda mu Geyeena emirembe n'emirembe. Nayongera ddala okuyiga nti bw'omala okufa tewali kisa kirala. Omugagga yeegayirira Ibulayimu amuyambe. Ibulayimu n'amugamba munnange walivinga obulamu bwo, that's why you judged like that. Tewayamba abantu, tewakola ki. Laazaalo yabeeranga mu nnaku, kakati naye leka asanyusibweko musajja wattu. Neyeegayirira Ibulayimu naye nga tekisoboka. N'amugamba naye ne bwe nandyagadde okwagala okukuyamba waliwo oluwonko, tesobola kusala kuddeeyo, ate namwe temusobola kusala kudde eno. Kitegeeza mukwano gwange kasita omala okufa kaba kaweddemu. Bw'omala okufa oba olinda kubanga judgment ejja ku bulamu bwo. Laazaalo bwe yafa yagenda mu kifo kya Ibulayimu. Omugagga bwe yafa Bayibuli egamba n'aziikibwa n'agenda wa emagombe. So ng'omwana wa Katonda simanyi Mukama Katonda biki byakwesigisizza, simanyi bizibu ki by'oyitamu mu nsi eno, kubanga buli muntu gwomanyi woyita, naye leka enkomekerero oyo atisiti ebeere ennungi. Leka atisiti oyingire obulamu obutaggwaawo. Yagezaako okwegayirira atisiti baganda bwe bataasiwe, naye Ibulayimu n'amugamba nti nabo bagenda kubanga bagobera standard y'emu, waliwo bannabbi babawulire. Omuntu ne bw'afa, yagamba omuntu ne bw'afa n'azuukira n'ajja n'ababuulira. Omuntu ne bw'aliva emagombe n'ajja n'ababuulira, tebajja kumukkiriza. Yesu teyafa n'agenda emagombe n'avaayo, waliwo abamukkiriza? Yes, waliwo abamukkiriza. Waliwo abatamukkiriza? Yes, waliwo abatamukkiriza. Ku mulembe gwe ne ku mulembe guno era waliwo abatakola ki? Abatamukkiriza. Kitegeeza nti noono kennyini omugagga kye yali asaba kyatuukawo dda, naye era abatakkiriza we bali ng'era bwe kyali. So
story ntujigireko ngabana bakatonda oyinza okubanga oli oyita mu mbeera ngoyagala kubivaako labanga Yesu yakuyiwa Yesu yakuleka nemanya nti enkomekerero yo ne bw'obanga ofudde nga togagga wadde tofuuse mugagga njagala okitegere nti olidde oli mugagga mu bwakabaka bwa Katonda njagala okitegere nti olidde oli mugagga mu bulamu obutaggwaawo kana akaseera kosigaza ku nsi katono nnyo ddala abamu ne hafu y'emyaka twagiyita mudda naye eri ogenda kubeerayo emirembe n'emirembe. Lazaro yali beega nga asabiriza busabiriza musajja wattu naye bambi nayingira eggulu. Nekirala abantu bonna boofaako mu bulamu baganda bo bazadde bo mikwano gyo kyemmanyi abawuliriza obubaka buno mwena muli balokole. Yes, fena tuli baana ba Katonda abawuliriza. The fact that oli mu kuwuliza story ntegeeza oli mwana wa Katonda. Abantu bonna boofaako babulira enjiri ng'obudde bukyali. Omusajja ono yagenda okubanga ajjukira okubanga alabula baganda be nga tasobola kuvaayo mugenda gyali ogenda okubanga abalabula. Abantu bonna boofaako buli muntu yenna gw'otunuulira oba gw'olowoozaako mu bulamu bwo nga tosobola kwafoodinga kumulaba mu geyeena baganda bo maama wo mikwano gyo n'abantu bonna nga mbutuufu tosobola kwafoodinga balaba nga bayingidde geyeena. Kola kyonna ky'osobola nga tebannaba kufa kubanga bamala okufa teri revanse. Kola kyonna ky'osobola nga gwe nawe kennyini tonnaba kufa kubanga nawe olunaku lwo tolukola ki tolumanyi. Weegayirire Katonda ku lw'abantu abo Mukama akwate ku mitima gyabwe abakyuse abasindikira ababulizi b'enjiri yonna gye bali ate era obasigire ensigo siganga mu njiri ku lw'abantu bo abatannaba kulokoka. Naye Mukama Katonda nange n'ensigo njesiga naye abantu bano Mukama balokoke. Ensigo gisige mu kanisa yo mu department y'okubuulira enjiri gisige woolaba osanga omubulizi w'enjiri ng'abuulira musigemu. Naye Mukama Katonda nange sindika ababulizi b'enjiri ewaffe. Mukama Katonda yasindika ababulizi b'enjiri gye balina okulaga abokusituti abagambugere ku street abadotudo abagambugere dotudo. Weegayirire Katonda towummula abantu bali mu kufa towummula abantu bagenda kuyingira geyeena noddabuza okutuula tolowooza nti obudde bukyali omugaga yali tamanyidde wagenda kufa naye agenda okufa agenda otegeera nti akyasobola kuddayo ku nsi ngali mugeena wakati. Weegayirire Katonda ku lw'abaana bo gere Katonda ku lw'abazadde bo gere Katonda ku lw'omulimu nti yenna gw'olaba nga tosobola kwafoodinga kumulaba nga ayingidde geyeena ate eventually tubuulire enjiri abantu baleme okuba nga bayingira egeyeena. Kano kamberekereze ku story eno. Bw'obanga oyagala kulaba stories endala ezijja mu maaso subscribing obanga oli mupyako nakadde selecting all. Tuyina wano stories etukoze eziwererako ddala obulamu bwa Yusufu andi mukola ku bulamu bwa Yakobo saawa yonna bugenda kuba bujja olaba vidiyo eno ng'eyiseko kenna kumanya nti wajja dda wabula yakakola ka vidiyo akaddako kona ku screen yo jakkalaba akoogera ku lugero lwa talanta. Lugero lwa talanta ujja kubako bingi ebikuyigiriza.